bunyumireza tenete Pasaba wala ne balengera obuwala kako baba wadde sente baleeta abawala baba wadde sente baleeta abawala MK wazisanga edduuka liri namba 8 level yokutanda ku Majestic Plaza. Songa Geoffrey King director ekifaananyi abasajja ki bamuse bakubina akutwala ekiro kino kyamisana temumukoze eki zanya kyekiseera amagi g'omusambwa kirumbi ekyalo wekigirewo manya owedde viira ekibba kya namwandu labaluleretu lengere tabu kibba kya namwandu muvi eri ku coming soon eno yemanyikiddwa nga kibo kya namwandu wosimemere wawo namwandu embugo bazimuseera we bamuzenga teyabuguma bw'ate okulekera abatuuze ekibbo kiri ekibbo kya namwandu kitwala emimonde gye wakasogola kitandika nga bajaji ne kiwuuma nga tuleyine kiikyo kituta emimonde ate kitwala misava gyokka kirumbi ekyalo wekigirewo manya owedde viira ekibba kya namwandu labaluleretu kino ekibba kya namwandu kikuba n'empi firimu yino eri ku coming soon very very soon ekibba kya namwandu ekibba ekya namwandu the evil basket well again coming very soon. Magezi Ronald okuva mu firimu nga Mugaba twagala tumanye ku mulundi guno kyanjawulo kyekiri mwene kitali mu ndala linda tulabe ekyali ntandikwa katono ekifaananyi omwana atambudde kato ye firimu nagambye genda kuba matundiro ga firimu na mu ggwanga January 2010 guno movie wona lala nyamaza firimu yino akatulubondo kato matundiro ga firimu January 2018 kataza alibwa January oyo kandaba akandulu oyo muvi jaya malala twale mbalika kaliwako kakano muvi jifune kati bajita kato yafulumye dda ebisiranyo byeyambula matansejjere wakati masanganzire kintu eko kikoleka laba kono jajja abanje ezize nga jembe lyeriri zinonna obwenzi busasulwaki omukago gw'ejjembe n'omulogo basajja bangi babbiddwa ne bawaayo ebyabwe eri baganzi baabwe ne balowooza mukwano kumbe eddogo firi bagiyita muno mu kabe abasajja batambulira ku bikukumpu tebakyayagala kuyomba n'abantu olya akusindikira akawonnomolo nga ke kalina okubanja oba wamuluma kati gwaluma omuntu yenna weegendereze muntu kigwolumye ayinza okulumiramu omulogo baayo jangu lino ejjembe baalikwata nga lifaanana eyasindise anti kale Dazam Film Production. Mbali bulungi ogenda mu abayembe mbali bulungi ogenda mu hashi ono siwe wabwe fana kyo mutumayo testi kyo nakyo mutumayo ajja kikimeze nange ntandikira okweyiya empeo faba kuzibuza akakana nako kapi akana genda kufa butwa echi
Amati huyo. Kumi. Oli baso juwe. Bakuwa kulubuto. Sika. Gwe ssebo olowooza ogenda kunfula kasasiro nga bano abaana b'okozesa. I can't be your ashtray. Five, 4, 3, 2, 1. Kwenkanachi agoba omuzimu naye nga musikonto wasinzidde. My pastor my evil eno movie premiere tukutusizaako ku New Sunset Pub Natete ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omusanvu okuva mu For Silver Pictures. Twagala tumanye ku mulundi guno bapasita abamu amaanyi bagajja mu bitambo. Bapasita bangi bali az'amaanyi endiga biri mu firimu My Pastor My Evil. Pasita abamu bafuuka kapo b'embwa. Pasita abamu baleetera abakazi ssebo okubanga beekuba. Bapasita abamu amaanyi bagajjawa. Pasita wuno My Pastor My Evil kanywa musaayi. Pasita mponye. Biwagwiddwa Kimbo wa Abo Research Clinic. Pasita ono munuuna myoyo pasita muki. Pasita nvuddemu. Katonda wange nzijukira. Firimu yino My Pastor My Evil. Nagambye nsabukuluddwa ku New Sunset Pub Natete.